Mu Saudi Arabia ng'omanyi nti oli mwana waabwe wali opulaninga kutoloka ng'omanyi nti oli musajja mu Saudi oli driver ovuga abaana sooka owulirize omulimu gwamwe gwayingidde mu kawukumi nsaba owulirize bulungi saagala obeere second victim kw'ono omulenzi ono omwana gwe bateddekawo mulaba kati owulirize engeri gy'akolamu ebintu bye agenda n'anoonya abaana abaagala kutoloka tafaayo b'omwana olina ssente oba toyina ssente agamba agenda kuggyayo kati bw'amala ate naafuna driver bw'amala okufuna driver namugamba nti gwe genda ononera omwana kuva ku mulimu yefuula muntu omwana mutolosi yatoloka dda genda onona omwana ku mulimu kati gwe driver ovuga emotoka ng'olwedde agambye omwana nti fuluma wabweru bali mu kujja kukola ki kukunona kati bwe mutuuka kye yakoze n'omulenzi kati omulenzi bwe yatuuse ng'agenze kunona oyo omwana n'atula mu motoka omulenzi n'asimbula ne wabaawo emotoka ebagoba bwe wabaawo emotoka ebagoba agenda agamba oli omukyala eyamutumye omwana nti wangambye omwana ava ku mulimu ate nga ndaba emotoka ekola ki emotoka etugoba omuvubuka avuga emotoka adduka ku basajja badde bamugoba ndowooza be bananyini mwana nga yeekweka ono omukyala ono ng'agamba driver mugamba nti omanyi kyoba okola omwana oyo funa w'omukweka tumuleeta awaka wabula kyoba okola mutwale ewo nkubula ekyokukola driver agamba okay amutwale ewe naye amugamba nti ogenda kunyongeramu akasente nga bwemanyi nange nali driver ogenda kunyongeramu akasente omwana abadde akola ki abadde atoloka tewakiŋŋambye n'agamba tewali buzibu bubiri bwe tompostinga mu gurupu tofa yenkolayo ku buli omu sooka owulirize kubanga obujulizi nina bungi tofaayo driver n'abako omwana wakola ki wamutwala kati bwe amutwala n'amuyisa n'amutuusa ono kwe kuba essimu kwe kumusindikira messages sooka owulirize waneeno kubanga omwana olwedda bakuggyeyo nga toyina ssente nga yagambye ojja kujja okola omusasule kati n'amala n'agamba driver nti oyo omwana musibire mutoyi omunyige abewa basindike se soko ulirize nditonzwaza omanyi betukola ngomwana gange kwenda sente kisaga na mtu wala wantu wana omanyi betukola kasoke kwatije mu katono wandika nti omanyi kye tukola ng'omwana aganye okuleeta sente omanyi kye tukola ekitegeeza ono si yasooso okukimukola bulijjo babikola soko ulize kye bakola omunyiga n'omuyingira mutoyi ngo n'okutu mujja kesi ngobira ali waabwe kyoba okola badaleke milioni 2 otegedde kubamba wadde namba yange ono awamba asingako n'omuwarabu nti omunyiga n'omuyingiza mutoyi n'okubira abeewaabwe ne basindika sente kati wuliriza futawana muntu walawalala edi kusaba muteekaawo omuwenya sisaawa omujjeko essimu obeere mukambwe olalaga ekisa gobeera omukambwe nze mbeere omugeno kulu olage nti tebinkwatako okitegeera gwebeera omukambwe nze eno mbeere kuulu gwolage nti nze eno tebinkwatako kati gwe driver bw'okkiriza komandzi ze gwabeera mu buzibu agambye gweraga obukambwe nze kandage nti ndi kuulu eno tebinkwatako wuliriza okitegeera gwobeere mukambwe tuzanye omuzanyo wedde ogumanyi bwe tuzanya naawe oyinza ogambye mtu tolusangako naawe manyi abaana ogenda nteka mu nyumba wakana maana afani kwange nadduka ntakwata yadde ekikumi obimanyi driver ono bwe yamazeyo n'agaana n'agamba nedda sigenda kukwata munnayuganda munnange mugalire mutoyi ng'ono bw'ayagala nedda nze kankolaako obuntu sagala biwulire sagala bire nkize nikuseeyo tekawo obukambwe omujjeko essimu mugambe nkwadde essimu ekukuba ssimu waka ogimujengako bwotyo bw'omuwa bw'ogimujjako okitegeera tabira nnyo na ssimu saaza omuwambe watengako sente zaffe enamba ngimuwadde nawe kanjikwewane okiwulira kyokka nga gwe shagaala bakujenga bagamba nti ogenda kukola sente osasule luvannyuma owulira kye bakola tegeera kwati twagala tukole twajja kukola era mukambwe taata era mukambwe tukole oyo tumumalize then nkusindika owena jirani ekitegeera kwati twagala tukole twajja kukola gamba nti oyo tumumalirize then nkusindika okuwena jirani ekitegeeza gwe kati oba owedde balina okukwata bakusibe bakunyige jjukira drive ono singa yakkiriza bajja kusibira gwe omwana mutoyi nga tebakuwadde ekyokulya bakuwa essimu nga bw'okubira abeewamwe bwe bagikuggyako byonna mubigulidde bigambo bya mukyalo ono gwe mulaba ono yakayingira mu mirimu gya kutolosa abaana na costinga driver n'agaana driver teyagobera bigambo bye n'amugamba nedda nze ngenda kuvuga omwana ono muleete gy'oli kubanze bino sigenda bisobola ng'okwate sente ezange ozimpe then gwe weebanjiza omwana naye ng'omanyi omukazi kye yakoze nga driver amaze okumuleetera omwana akakyala kano akakazi kano kalina magezi kakutoona omwana ate gwe baleese ne kakwatagana naye ne kagamba nti atoona omwana agambe nti driver yamukwata n'amulebakako n'atakoma okwo ono akakyala kano kemulaba ne kagamba nti driver aleete obukadde 3 bwekitabo ekyo bagenda kumupostinga awo erinnya lye aba alionoonye okitegeera kwegamba nti yazannya omuzanyo nayagala nti
gw'omwana bajja kulego olete sente ate driver oja kuwunzikanga nawe toyina kyofunye ngate toyina kyokoze bamala jukira omwana yakatoloka bamukozesa kyona kye baagala bamulimbalimba tomanya kutya bw'abalimbalimba omwana n'akkiriza n'abikodinga audio egamba nti driver wamukwata naye nga driver tewamukwata nga tokikolanga nako akuteekamu entiisa agamba ddamu ate oleete sente bwatu yagala bagenda kupostinga kati driver ono ate ye yaaganye n'afunye n'amawulire nti ye abaana baatolosa bo tabateeka mu biyumba aina mikwano gy'aba Pakistan abasajja abaleta ne babeebakirakawo mu biyumba ne bamusasula sente gwatoloso osigala nga tokoze eki tofunyeemu so nno nze mponyinga abaana mwenna ekifaananyi ndowooza ekyo mukiraba totolesebwa muntu yenna yena gw'onooba ng'osanze ojja kubanga odduka ennaku mu kiyumba ky'Omuwarabu ate otuuke Munnayuganda Omunnayuganda bw'ofuna omubi aba agenda kucunya ng'ofunye ng'ono aba agenda kucunya kusinga n'Omuwarabu ye gy'obadde odduka namu ba driver abantu bwe bati mubegendereze ate simanyize nakumanya banange fa abantu bwe bati fete twabalekanga mu society bange ekyokubakolera tebatukoze eki twatukirina so ono aze n'ebikolobero aze n'enkola mpya bwakutolosa takufunira mulimu aba agenda kuteeka mu kiyumba kye akuleetera abasajja abo Abapakistan bikyabakwebakeko ate era basasule ye okitegeera so no mubeere careful ne bekikwatako ono omukyala mumuyigiriza empisa ebyo ebintu byakola tabiddamu